Kale tubalamusako mwenna bali ku mputo gwa There is Still Hope. There is Still Hope to Age Media, Tish TV, ne Testimony TV. Tuli wano tuli mu studio za Tish TV nga tuli n'omukulu si mupya mu maaso go wali omuwulirizaako ngatamulizangako ddayo mu butambi bwaffe obw'emabega ojja sobola okuba nga ate omulaba muweereza wa Mukama ng'ayita mu nnyimba gospel minister n'okuyita mu bintu ebirala n'akatuuti wokamuwa asobola okukola okuwa ekigambo ekivudde eri Katonda. Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo n'akaseera kano erinnya lyo ligulumizibwe twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ono tusabidde amiina. Sebubuuza ku bantu. Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda mwenna abaana ba Katonda be yalokola n'omusaayi gwe. Mukama yeebale kubakuuma amanya n'eddoboozi Ssaalongotta Bityayolamu omusajja atatya mbeera embeera yonna ogyeŋŋamba yonna kasitamba ne Mukama. Amiina. Bwe nalokoka nagumira ddala. Amiina. Nenywera. Sanyusa okuddamu okulaba. Amiina. Nalongo agamba tumanyi bwe twakoma okwogezeganya naawe nga oli taata tuusu. Kakati Nalongo gy'ali mulungi era yampa bulungi ezzadde. Nalongo yansuubiza okunzaalira abaana 12 nga balenzi kika kya Isirayiri. Baana 12? Nga balenzi bokka. Sajja kiki? Oke tulowooze ku bawala. Amaanyi ogajja waago. Kubanga edda abakazi abo tebabalanga. Babalanga basajja. Era mu baana bali baana baani baganda ba Yusufu. Kyali kika kya Yakobo. Bali 12 nga balenzi bonna. Naye ng'ate mwalimu abawala naye abawala ate tetubagenderera nnyo kubanga ekigendererwa kyalinga ku balenzi. Bamanyi nabamanyi. Tumanyi balenzi. So naliko wano era nze Katonda gwe yawonye emizimu n'ansumululira ddala. Abantu banyumira obujulizi bwo. Yes. Era atabula bagenda obunoonye kwebuli. Nasumululirwa ddala era ondaba ndiko ekisa kya Katonda. Ekituufu Mukama tumwebaza. Amiina. Kakati yesebo leero kiki maye abantu buli bakulaba baba basuubirayo kubako n'obubaka bwoleese obugenda okubanga bubazaamu amaanyi. Manyi obujulizi bwo bangi abazimbibwa ate ne bubakyusa so kati bwe baddamu ne bakulaba wabaawo essuubi awo. Nebaza Katonda ku lwekyo. Kakati bwe twali wano ku luutu eri nayogerako ku kigambo ekya music. Katonda ennyimba ze yali annuŋŋamiza okukola ki? Okuyimba. Olunaku lwali lumu nayogerako ku luyimba lwe bayita nali ntuumye erinnya Ndi Mulaba. Yes. Oluyimba olwo Ndi Mulaba Mukama nayogerako nenga nti nali mu church nga mpulira basinza nga ndaba basinza ku kituuti naye ng'ate nze waliwo wempulira abalala abayimba oluyimba ng'ate nze siwulira bino bye bayimba. Owulira Ndi Mulaba. Yes, nga ndaba oluyimba waliwo we bayimba oluyimba olulala nengezaako okukinoonyereza mu nze kizze kitya nenfuluma wabweru nendikodinga oluyimba olwo ku ssimu yange. Mukama n'aŋŋamba ndukuwadde kubanga nze mu kikula kyange nayitirako mu bayimbi bano ab'ensi naye yo twakubangalaga watugamba. Yes. Nga mumikisinga ebidongo nga tuyimba bino ebigambo ebidduka ebyo bigambo oluyimba olunaabanga n'ab'ensi lubakwata. Kati okugeza nina oluyimba baluyita Sitaani Mukubi Eŋŋumi nateekamu layini ng'etambula bweti atetemuka lekulira serengeta kkirira nga teremuka mu muliro gumokerera lajjana yaye kati nga tuyimba bwe bityo. Kakati nga nze ekikula kyange sirinaamu simanyi kusooba simanyi kuyimba nyimba zisinza Katonda era bwe nalabanga omukyala nga babiri yes. Nendaba omukyala nga Muwanguzi nga mbeegomba nga ngamba oba bakikola batya okugayala nga bayimba. Nendaba Batwina Bati ne ngamba oba bakikola batya naye mwana wa Katonda buli lweegomba ekintu ate Mukama ajja n'akola ki? N'akikwawulizaako n'akikuwa. Salaba okuyaaya. Yes. N'akikuwa. Omuntu ne bw'aba nga ali bweru ng'omulaba bulabi ku TV n'otandika omwegomba wabaawo ekimuvaako
nekikwambala singa obanga omwegombera mutima ogujjudde. So mu kwegomba abantu abo nga nze kubanga natuuka ekiseera nga ndaba nvudde mu bavubuka nga ndaba njagala kuba musajja ow'ekitiibwa. So nga ate bwe ŋŋenda mu bantu okuyimba ennyimba zine ezidduka sirwa kubanga nti mbi nnungi naye ng'ate nze emmeeme yange tesanyukira nnyimba ezo zitambula bwe zityo ng'abantu ndabanga abali mu kunkongoola nti laba amalala nga kyempulira kyeboogerako. Weewaawo nga nkyaziyimba naye emmeeme yange sizeekolaki tenyumiriza muzo. Kakati Katonda wange nga waali omulamu ekintu ekyo okumpa oluyimba olwo tekyakoma. Yaddamu nampa oluyimba olulala baluyita nalutuuma erinnya wano waliwo okuwona era nalwo nga lwakusinza. Kakati era nalwo nendu recordinga ku simu ennyimba ezo ne Katonda bwakuwayinza okuwa lining emu kubanga aba yakuwa amagezi agasobola okumaliriza zonna nazimaliriza nenziwandiika bulungi. Naye olunaku lwali lwa mukaaga olunaku olwo nga sikoze bwe tubeera mukyala wange Nalongo mwagala nnyo muyambako ku mirimu olumu. Yes bwevuba ku mukyala gwe wasanga okyali mwana muto okwata ku masowaani n'oyoza kati amasowaani tulina abaana naye kati tugeze ng'obwo obugoye. Yes n'omukyusizaamuko munva n'omuyambako kati waliwo byotagenda ennyo. Kakati ne ŋŋamba nti kanjozeeko ku bugoye wano kati nga ndaba bwe naayoza engoye zino nze bwe mbeera njoza engoye mbeera nnyimba nteekako ufa nenkonectinga nentandika okusinza. Kakati nali nsinza nnyimba za mukyala gwe bayita Judith Babiri era ekintu kyekimu nekikomawo nampulira waliwo we bayimba oluyimba nga lugamba yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola ng'owulira nga mpulira neŋŋamba ye neŋŋenda nenziriuka nenjijako ufa nempulira kamelodi ako nga kayimba munze muli nenkalikodinga neŋŋamba kakati kweyo luutu nalowooza waliwo we nawulira oluyimba olwo era nendubuuza mukyala wange kwa mukyala wange muyimbi wa kwaya neŋŋamba mwabayimba mu kwaya oluyimba wali oluwuliddeko naŋŋamba siruwuliranga nako nduwuliridde wooli ku ggwe nemugamba nange nduwulidde wano nga waliwo abakolaki naŋŋamba sirumanyi kitegeeza kyekiri eri era Katonda ampadde oluyimba olulala nenduwandiika olwo oluyimba lwajja n'okwagala gyendi nempulira bayibuli nga yonna nentandika okutegeera okwagala kwa Katonda kyeki neŋŋamba Katonda nansindiika mu bayibuli era oluyimba olwo nenduwandiika nga nsinziira ku bayibuli Abaluumi 5:8 neŋŋenda eri mu Isaaya 5:3 awo yeetika obuyinike bwaffe ebyo byonna kwegamba nendaba bayibuli egamba mu Yokaana nti bwe yeyagala ensi n'okuwaayo nendaba okwagala okwo ku Katonda kwe yatulinako neŋŋamba kati awo ngenda kutuula nsengeko oluyimba luno bulungi nyimbe ku kwagala kwa Katonda mukwano gwe yatulaga. Yes engeri gye yatulagamu okujja okwewaayo ku lwaffe nenduwandiika ne luggwa bulungi. Kakati nna mukwano gwange kyamazima mu byensimbi nali sitambula bulungi nga siri bulungi mu byensimbi yabamanyi oluyimba olukasooke tulubateereyo then ogera kujja otunnyonnyole olulikodinga otya oluyimba lwa dakika nga 5 njagadde osooka oluwulirize onomala oluwuliriza tugenda kuba nga ate tutandikirawo. Sirina nange kyennakola yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola yandaga kubanga yanjagala sirina nze kyennamu
nina ddoboozi erimuyimbira obuyimba obumuwana yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola siri bulayi muntu oba yansaba mwana ne mumuwa ekyapana sisobola yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola nali mubi banange ebikolwa byange byonna byakuba bwe yantunuulira nga sirina yamba nasalawo ajanfiirire nafubanga nongoke n'ebyalema nafubanga tukirire n'ebyalema olw'omusaayi gwe yayiwa taata gwakola olw'omusaayi gwe yayiwa Yesu gwawonya kati ndi wano ndi mwana wa mwami olw'omusaayi sagulibwa nsimbi lw'omusaayi sagulibwa zaabu lw'omusaayi sagulibwa dola no yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola yandaga kubanga yanjagala sirina nze kyennamuwa yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola tatali babiri enti oba nina ddoboozi erimuyimbira obuyimba obumuwana yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola siri bulayi muntu oba yansaba mwana ne mumuwa ekyapana sisobola yandaga bulazi kisa sirina nange kyennakola naye Mukama yanjagala nnyo nze lwakisa siri munene nti oba yanjagalako nsimbi naye lwakisa era naffe yatuzuukiza bwe twali nga tufiiridde mu bibi bye twatambuliranga mu luli edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe gyali atamanya kibi yafuuka ekibi yali ayagala tufune obutuukirivu nabonabona taata nakubwa naye teyawanika oyo omwana gw'endiga yakomererwa ku lwange nze mpone yeetiika obuyinike bwange oyo Mukama nayambala obwerere bwange Mukama neyefuula nti talina kyali nga teye kabaka jajokebwa teyawanika yadde nga yaboolebwa labayo yansaasira nze labayo yansaasira taata beyalabanga geyene ninze nava mu ggulu najja namponya ebitiibwa bye yabinyooma ono omusajja yansaasize kisa kye natyanga luli sikyatidde nakaabanga luli sikyakaaba omutima gwange gwajula ebiwundu sikyakaaba yansaasira sikyakaaba tuluwuliriza mu dakiika ez'ettaano saagala kuddamu abaganda bagamba addiŋŋana woddiŋŋana oluyimba oyinza okwonoona oluwulidde okwagala kwa Katonda kakati oluyimba lujja tolina ssente sirinaawo ssente ate nga bwe nkugambye nze ni musajja muzadde naye abaana mbazaala mu kyalo omu
Nalongo Nalongo mukama mwande ekisa omwagala mu 12 12 alyoka looze kuba wala Nalongo tukutumidda kakati ne mukwano gwange muyimbi bamuyita Tony Wanda nansindikira akayimba ke nangamba Salongo soka oliza akayimba naye tekanaba kuggwa naye njagala tugende enkya mu studio obeeko bitubeeko byetuwabula producer aterezemu beko betujjamu tongeramu enkya tugende nenga tojagenda netugende omusajja nze mweyitira Aposo mu studio bagiyita wano eri awo Makindye netugenda bwe twatuuka sawa 9 ekyamazima nga amasannyalaze gavuddeko ku kizimbe kyokka ekiriko studio netutuuka netutuula omulokole watuula tabula enjiri ebeera etusiiwa Igambo weyanga kikunyonyogera mu bulamu ebeera ekuli bubi toyinza kunyumya ku mboozi kumanyi eri gye twali twabulira edda twanyumyanga bwe twesisinkana nga tuli balenzi bavuuka nga tunyumya ku bawala oba wateguddeyo ki naye Katonda bwe yamala otulokola n'atwezza eno yatuteekamu olulimi olupya tolaba kyonna olaba njiri yatuteekamu olulimi olujja so bwe twatuula nentandika okubuulira enjiri kwegamba okunyumya ku Katonda ku bulungi bwa Katonda netunyumya amasanze ne gagaana okkomawo netunyumya paka ssaawa 2 za kiro naye mu bigambo bye twali twogera nze naye sikimanyi nti ne producer ono mulokole naye nga yali muweereza naye nga yaddamu eyo emabega kyava ngamba nti tugatte emikono tusabe kusinziira ku bigambo by'okoze eki byotuwadde tusabe kubanga nze naddiramu emabega nandibadde nga owaawo nina levo gyenkola gyendiko naye tusabe ne mugamba kale tusabe ne tusaba bwe tumaze okusaba nangamba nti kati kubanga twanyumyako ku nnyimba ezo Mukama za zampa nangamba kati ogenda kukola otya okola ennyimba ezo kubanga Mukama bw'aba akuwadde obuweereza olina obukola ne mugamba munnaye sirina sente naye ate bugemba alina akayimba ke yayimbako nti Katonda akugamba nti genda naye n'atakulaga kuba wakola ki wakuyita naye ng'ate ye akugambye genda kakati olumu twekwasa ye Katonda abeera atulabamu obusobozi ne kuba abaaliraba naye olwokubanga ffe tukozesa nnyo amaaso gano ag'omubiri tuba tetulaba wakuyita so bwe natuuka omusajja n'aŋŋamba nti obwo buweereza nange ndi mulokole funa sente z'amasannyalaze tukole ennyimba zonna ennya eŋŋamba kyamazima nawulira nga neesisiwadde eŋŋamba zonna tugenda zikola nti yes era Aposo gy'oli Mukama akumpeera omukisa so bwe tumala nawulira nga luno oluyimba luyandaga ekisa era naawe yakulaga ki yes nga lwe nina okutandikirako neŋŋamba kaŋŋende nsooke olunaku lwange olwasooka neŋŋenda nendukola nenvaayo neŋŋamba kiwedde nze kasita nkoze omulimu gwenkoze eki nze emabega eri nabawako obujulizi abantu bawano emabega eri eddoboozi lyange lyaliddamu bulungi era nali nyimbisa akatena kange bulungi naye nayimba oluyimba baluyita omulogo eddoboozi ne lifa ebiseera ebyo nali soyadde okwata essimu lyafa simanyi ki kyatuukawo naye namala kusaba nakusiiba nerita kati bwe rita teryaddayo mu nnoma eri eyasooka bwe lyalookingira era mu luyimba eyandaga ekisa nteekamu nga ŋŋamba nti nze atalina ddoboozi nga babiri nandyenyumiriza nti naye nze Mukama okunjagala muyimbira obuyimba obukola ki obumuwaana kyensonga lwaki akola ki naye ngenda okutunulayo side nga sigwayo nga nze naasiinaako Katonda kyenneyenyumirizaamu n'agamba nti naye Salongo ono kubanga ankolera bw'ati nange kamwagale era nentunulamu ku baana bange abataano Waswa Emaani Benina nga singa Katonda ejja nga zenga ku mulembe guli ogwa Ibulayimu n'agamba nti Salongo njagala Waswa oyo omumpe nze sisobola obaawo obuzibu awo sisobola era nze Katonda
okujjaga tulaba nga yayinza kubanga awo matuuso okugamba Katonda kumuyita sitaani era ogenda mukusiiba mwogezaawo omuliro kubanga nze sikisobola ogenda ku lusozi neŋŋamba nkikutula onsaba otya omwana nkikutula ono sitaani yennyini so bwe ntunulamu ange eyo neŋŋamba naye kyamazima nze siinaako mazima kalungi Mukama kayinza kunnenyumirizaamu kusinziira ku famire yaffe kusinziira ku beewaffe kugamba nti Saalongo gwe nkulokola lwa nsonga eno so nze nentunuulira ekisa kiri ekisa ekyamugjayo n'ayambala omubiri n'anjagala awatali nsonga ekyamazima nasoma olunyiriri olwo Baluumi 5:8 nga lugamba nti obanga nabaagala nga mukyali babi naye ate bwe mwafuuka abaana bange neŋŋamba ono yatwagala tetwagalikika nga tetulinaako na kalungi nga buziba nga tolinaayo nsonga gy'ogamba nti nagenze mu maaso ga Mukama oba nenjogerayo kino bunyiiza naye ye n'asalawo n'akola n'atwagala so kwe kutuula neŋŋamba Mukama kamwebaze n'oluyimba luno olw'okutwagala neebaza Katonda nti oluyimba luno bwe naluteeka nakaluteeka weeks nga 3 emabega naye bwe naluteeka ku TikTok abaana bandaze laavu abaana balaze Katonda laavu okwagala kwe yabalaga kisa yes ndaba buli lunaku ndaba ba TikTok nga batuula mu luyimba ndaba nga batuula mu luyimba so nga luli bwe nayimbanga nateekangamu amaanyi mangi nenge ate bitambula nga bikoma ku TikTok akaunti yange teka musayansi yenna yes kayimba ekyamazima mbaze sinakateeka ku radio yonna naye ntandise ofuna amasimu mu nsonda ez'enjawulo akayimba katuwe akayimba kaliwa so neebaza Katonda olw'ekisa ekyo era nange ntwala omukisa guno okukusaba Katonda nga yakulaga ekisa nga tewali kyomuwadde naffe tusaba akayimba kano katambuze amiina bakuguka sharingira mwabalina status kateekeyo oba olina account ku TikTok YouTube akayimba kateekeyo Katonda mazima tewali kyetwamuwa okutulaga ekisa n'awaayo obulamu goba nti ekitegeeza sasa basa okugamba kakati mukazi we yabadde agenda okufa gwe fosa obikkiriza tekisoboka nga nako odduka emisinde olw'ensonga ne bw'aba mwana wo yennyini gw'oyagala odduka emisinde bamusalira ogwakalabba tewali kyakola ate era oyinza ogamba nti nze naye nfa naye tofwa mu kwagala kuba ono ye yafa mu kwagala musanyu n'abamuta n'abasonyiwa yes kubanga yatuuka ekiseera n'agamba nti nandibadde ekikompe kino nkyejjako naye tekisoboka nina okumaliriza kye natandika nina okununula omuntu kasaza omuntu nakuta ofa omukolimira era ofa newa Katonda otuukayo n'ogamba Mukama omusaayi gwaffe gubalire kwoleka ogambye famire yo bano kyekizibu mulina obbakyawa temubaagalangako oleka osiza obukyayo ekyenjawulo ekiri ku ono olaba awo enjogedde mu Isaaya 5:3 okukkirira wansi awo Bayibuli emwogerako negamba nti ifwe twamulowooza nti mubbi twamulowooza bwe yajja okutufiirira ate ffe twalowooza nti muyaaye ne tulowooza nti ate ye mubi naye ng'ate azze kwetikka buyinike bwaffe kututaasa yes omubbi w'embaawo buli kimu kyamwogerwako kale abato natugayabba embaawo ate nga naffe tukitwala nga tuyimba kubanga bwe buzaaliranwa bwe twakuliramu nga bwe batyo bwe batugamba twazaalibwa mu famire zitamanyi Katonda nga era byalina kugamba ebyo mukukyayisa so nze we mutunuulira ono omusajja simanyi nakyenyinza kumugeraageranyako omuntu ayagala omuntu atayagalikika gwe nawandaba oyinza okuba nga olinayo omuzeego gw'omanyi nga bw'ogujja n'oguteeka ku mmeeza Uganda yonna tukukyawa famire yo yesooka okwegaana nga tugamba oyo tetusobola nakutuula naye tasobola natutuulamu naye ono ye amanyi ebyama asigala akuyita akusembeza mu kifuba kye jangu takugoba
kyali kisa kisaki. So nze bwe nnyimiira ku ekyo ekintu ne ŋŋamba era bwe yampa oluyimba olwo nalaba nga mpeeredde ddala ekintu ekituufu ekyokumwogerako naye ayaana ebbanga nga njagala kuyimba luyimba lusinza Mukama. Kiki nnyinza okwogera ku maaso gwe ekiviira ddala ku Namulondo? Yes, nga ŋŋamba naye Mukama naye neewuunyiza Katonda ono alina ekisa nga ndaba abantu bagamba wakoze oluyimba oluliko amafuta. Naluweerezaako mu overnight room nga ndaba abantu bonna balinga bagaluka babayaayaana. Ne neebaza Katonda olw'ekyo ne ŋŋamba waaw. N'abasamiza okuba nga balamu. Yes. Kisa kyaka. Yes, bwe kiri. Nono gwe mutaagala gwe muya nti abatami. Kisa kyakato. Ani kati labayo. Singa abasamiza n'enjiri yandibadde evaawo buvi singa tabalaga kisa. Omusajja Eriya yafuna obuyinza bwa Katonda, omwoyo wa Katonda n'amutuulako. Eriya waliwo omusajja kabaka we bamuyita Akaziya. Kabaka bw'agenda okulagula erinnya erya sitaani oyo gw'omuzimu guntawanya okwogera Balezibubi. Bw'agenda okulagulwa eyo alaba oba anaatereera. Eriya Katonda n'amugamba nti genda ogamba ababaka ba Akaziya baleme kugenda eri Ekuloni okulagulwa. Wabula genda obagambe nti kabaka kyava abatuma Ekuloni kubanga nze mu Isirayiri Katonda waayo taliiyo. Kyemuva mugenda eri. Eriya atuukayo abagamba baddayo bagamba kabaka nti tusanze omusajja n'atugamba bw'ati ne bw'ati. Kabaka n'agamba nti oyo nabbi wa Katonda Eriya. Kakati kabaka Akaziya ye yali alaba nti afunye obununuzi takyagenze Ekuloni kulagulwa. N'agamba nti basajja mmwe mugende ewa Eriya mumumpitire ajje wano abeeko by'aŋŋamba. Eriya olw'okubanga ye tafaanana na Yesu, abasajja bano olwatuuka Bayibuli eboogerako nti abasajja 50 emitwalo 15 ndowooza bwe bityo kirya bwe kityo. Kaakati we baatuuka baayogera bwogezi ne bagamba nti musajja wa Katonda kabaka akuyita. Eriya yaddamu n'agamba nti bwe mba ndi musajja wa Katonda omuliro guve mu ggulu gubookye. Abasajja bonna ne bafa naye nga tebalina musango kubanga baali batumiddwa butumwa kumuyita. Ne kabaka oba oli awo munda eri yali agonze ng'agamba singa Eriya atuuka ngenda kwenenya mu maaso g'Eriya. Yes, kubanga ebiseera ebyo waali tewaliiwo ngeri mwana wa muntu gy'ayinza kutabaganamu na Katonda. Kati ng'Eriya ono yaleetera kabaka okwenenya nga kabaka alina kwenenyeza Eriya Katonda amuwulire. Wabula Eriya bw'atuuka ye olw'obusungu olw'okubanga talinga Yesu. Nze kino nkyogerako kulaga bantu kisa Yesu kye yakola kye yatulaga. Ye Eriya ayita buyisi muliro n'agamba bwemba ekintu kye bamwogerako si kibi kuba bamuyita musajja wa Katonda. Yandibadde akyenyumirizaamu n'agamba nti waawo bampise musajja wa Katonda wadde mugamba ki. Wabula yayogera bwogezi na bukaawu nti bwemba ni musajja wa Katonda omuliro guve mu ggulu gubookye ne gubookya. Kabaka n'atakomawo n'agamba oba oli awo bwe naasindikayo abantu abalala anaabasonyiwa najja. Era bw'atyo kye yakola. Bwe kwali okugenda era yatuuka nga taliiko musaale n'agamba nti n'okuwona tolikola ki. Naye ng'obuyinza bwali mu kamwa k'Eriya okulokola kabaka. Mukama akusonye kubanga kabaka Katonda yali asooka okuwulira ekigambo ky'Eriya. Kubanga Eriya mwene alina omukazi kabaka gwe yakolimira enkuba n'egaana okukola ki. Era Katonda yakola ki? Yawulira. Yes, era Eriya bwe yavaayo era n'addamu n'agamba enkuba ekole ki? Era neeyiika. Kitegeeza ki nti nono Akaziya yali asobolera ddala okuwona. Naye kubanga ekisa kya Kristo tekyali mu Eriya. Eriya yatta bannabbi b'obulimba bonna naye kuguno omulembe nga bali wano bagabye bucupa bw'amazzi. Akugamba omulabe wo musabire. Tulina abeeriya b'ennaku zino back to the sender mbidizaayo. Yesu ate si ye wakola ki? Si Yesu wagamba. Bw'aba agenda atulekera ekintu kimu kwagalana.
era yagamba kyekiragiro kyokka kyatulekera mwagalane nawe nabaagala nammwe omutima gwe guli mu kwagala guli mu kkubo limu kwagala ajjudde ekisa era nze emabegaawo nali nga nkyawa abantu mu mbeera nyingi nawe neŋŋamba naye nalayika tatuukiridde mu maaso ga Katonda naye bwe nazuula ekisa kya Katonda neŋŋamba ng'oterano gyayakuuma nga njanjinga neŋŋamba obulokole bwono bukyaliko wansi tebunnakula tobaiti nawe oli kukisa kumbe nange singa netunuulira mu myaka emabega 15 singa nafa nandibadde ndi waliwo yakusalira omusango akaseera singa ndiwa so kisa kya Katonda Yesu yatulaga ekisa ekitogerekeka kyotayinza nakuteeka ku meeza n'ogamba nti oba kyenkana wano oba kiri bwe kiti olunaku lumu ekisa Yesu kyakulaga mu lunaku olwo tosobola kisasulira tosobola kubanga waliwo otuuka olunaku olumu n'onoonya kirungi si kyokozemu nga tewali emitima gyaffe giyombagana buli kadde olwana n'ebintu bingi abantu betulinanyeganye nabo ng'owulira obalinake nze olunaku lumu nalowooza siina bujja mwattu mwebuli ebintu bino oluusi obeera tolina muntu gw'obeera naye Mukama kumusitula nga wooli tolina muntu asituka gwe watandika naye kubanga okwo kwe tulabira obujja naye mwana wa Katonda buli lwobeera n'omuntu nga mubadde mulya kimu levo y'emu olaba muli kyekimu Katonda n'amukwata ku mukono n'atandika olinnya eddaala ogenda okulaba ng'obujja buvaayo ng'ogamba bulijjo mwebuli nze bulijjo nga neewaana nti ndi mulokole kakati gwe weewaana okusinziira ku bifo gy'otambulira mwenna mulya lumondo omukalu temuliiko mwenna byebimu naye singa Katonda akutwala bukya lumu oyo gwadde olya naye lumondo omukalu nagipakinga mulundi gumu owulira nga omutima gukuweddemu ng'olinga ayagala okusanyuka ng'olinga agamba naye Mukama nzijukira kasitole waliwo omusajja gwe nawulira yagamba nti baga nti yali musumba mu kyaki nga temuli alinamu motoka n'omu wabula omuweereza mu kyaki ne bamusiigamu emmotoka yamala kuva ku lusozi kusiiba ne bamusiigamu emmotoka weyajja naawo obwo obujulizi omusumba yakeera nawanja ku lusozi Mukama nze nga nkoze nnyo lwaki nonsiigamu oli motoka nze ayimiridde nenyimirira ntambuza ebigere ng'omuweereza gw'ensumba kakati ekyali kikozesa omusumba oyo olowooza kiki bwali busituse ng'awulira afa omuntu gw'ensumba avuga atya nga nze ntambula nga nze amusumbi yajja talina kyali mukutteko mutaddeko emikono laba ayimuka kati nze nkyatambuza bigere kati oluusi ebintu bino tubeera batuukirivu okusinziira mwana wa Katonda tonafuna kigezo gwatulaba oyinza okubaawo nogamba naye nze n'abakazi nabalokoka musiri mwenzi obeera wa mukiva kifuufu ojja kutuuka wantu Sheraton buli lunaku ojja kutuuka ekiseera ng'oyagala kwesibira mu nju ng'obwenzi busituse amaaso nga gakutwalizaako gati ng'ogamba naye Mukama okiraba so ebiseera ebimu twerabanga abatuukirivu okusinziira ebifo gye tukoze eki we tuli naye ng'ekituufu kiri nti Katonda yatuyamba kisa buli olukya okubanga gwe tokoze kibi kyewali okola luli kisa Yesu ali mu gwe yakuwa amaanyi okuyisaawo okuyimba ne babiwuliriza musumba gogenda katuuti buli lunaku oweereza abantu ne wabwewo omukisa nga be bamu abo bobuuliramu enjiri si kyangu nga be bamu abo bobuuliramu enjiri nate lwobuulira beevuga opangisa ogenda kubagamba ki nze lumu nalowoozaako
Nengamba enjiri yaffe ya Africa tubuulira nnyo ku Katonda yanyamba nanzijayo naliko ekyasiba nali nengamba naye singa Mukama akutuma mu America ogenda bagamba ki nga bonna batudde balina emmotoka Mukama agenda kutwala America ate nga bwe n'obujulizi bwowa okyawo obujulizi bw'emmotoka Mukama yampa emmotoka visa yes nga bo bali muzisuula ku ttale talina wagiteeka n'akkiriza bakasasiro ne bagitwala kati singa Mukama akutumayo n'agamba nti omwaka mulamba ogenda kubuulira mu kyaki yemu otuuka ekiseera n'otandika oyimba volongoto gamba omusajja okujja okuwaayo n'akwata akadola ka 1,000 miliyoni 3 oyina nobivaako byolina okukola n'okwogera obwogezi ekigambo oyinza esavisi ogiggalirawo awo bagamba bannaye obubaka Mukama bwakuwadde obwokwenenya oyinza okwogera nembanyiiza oyinza okubanyiiza kubanga omusajja yanyimirizaawo so ekisa kya Katonda buli kye tukola oli omusajja yatwagala bwagazi nga tolina kyomuwadde tolina kalungi koolina nze ewaffe Tirinyi nakula nga nawuliranga oluyimba lwa mugenzi Paulo Kafeero ng'ayimba nga ndi muto nti ebiguddo bye Tirinyi kati bwe ntunulamu ne ŋŋamba nze yava mu biguddo bye Tirinyi gwani nzaani bokka bewakula nabo bokka mukyalo nobatunulira muganda wange namukwano gwange gwe twakula ffenna ngenda okuddayo nga yafuuka musamize nayogerako naye nga numa nga ye musamize kisa kiwandaga nakuwaki nandaba akaddiye agenda kufiira agenda direct Magombe naye nga ne bw'omunnyonnyola n'okwata Katonda n'omuteeka ku mmenza tamulaba tabitegeera alaba omuntu eyeekoza nga ye tabitegeera ate yalaba ali mu bulamu bulungi yalaba ali mu bulamu naye ng'ayambadde kiniigiina alaba n'olubugo nga ne bw'omugamba nti njagala tuyiye ofuna akalimo gyetukole nga olaba ndeka emizimu mu kyalo aba yanakuwa mugenda nakano kakuwa omukisa yeetaaga omukisa yeetaaga nakuyamba ali mu busibe so Katonda ekisa kye tusobola okyogerako obudde ne buva eno ne budda eri nga twogera ku kisa kya Katonda naawe ne bakuwa chance otandika okyogera olaba n'abo abatulaba buli omu alina ensonga egyatunulamu n'agamba naye ekyamazima nange kyali kisa gwokuyinga 225 Katonda amuwashi amaye abasigala mu guli omusajja abadde wano gwe baziise Segirinya okimanyi nti teyatuulako mu ntebe ye myezi 9 gyokka gye yamala mu Parliament ku myaka egi teyatuula mu ntebe ye naye ng'ebintu bye byasuubiza ngenda kukola bwe nti tebyatuukirira 26 kati ngenda kwesimba kyokka wulira ffe abakyali abalamu tugoba ekyo Segirinya kye yalese tukyakigoba era okuva ku makya mpaka olw'eggulu tukiri bubi yes tukigoba tukituukako ddi Katonda tusaasire tukyakigoba tuzanyidde mu kisa so Katonda atuwadde ekisa tukole kye tulina okukola nze ayogera naawe essaawa zino nagenda ebugwere eyo nekolayo konsati naye mu kukola konsati Mukama yali antumye kolayo ku Luseedi saagimanya era nakubwa kijja kitya yes bwe ngendayo kukola konsati saakimanya nenkubwa bizinensi yange yalimu obukadde 15 nesaanawo nesaanirawo ddala era njagala okutegeeza bwenvaayo bwe mala okuva ku show gye twakola naawe nenteekateeka ninnya ennyonyi ngende ekkata nange nkuba ekyeyo yes nkooye kubanga nga n'obuweereza mbukoze eki bweyambula sirina sente amabanja gandi bubi looni zijjudde saidi ne saidi bwentunula ku kkono ne ku ddyo mpulira ndaba sirina ayamba naye n'okusaba awo ne kukola ki ne kubula
nga sikyasobola kutuula kusaba kubuuza mukama kiki nkole ekinzizeeko ki mukama nga bibadde bitambula bulungi naye olwokubanga ndi mu stress ng'ekintu kimu ŋŋamba kimu ŋŋenda kwerwanira ŋŋende kata nkole n'amaanyi gange nzizeewo bizinensi ate nja kuwangula n'amaanyi naye nga bizinensi eyasaanawo katonda yeyagikola ki yeyagimpa kakati nekibulirako mukyala wange naŋŋamba ogenda kutukwata n'abaana bo 5 nange tulinye ennyonyi tugende okole nga bwodda we tuli emugabo olaba kisoboka naŋŋamba nti kitegeeza kiganye togenda genda kakati awo mu mbeera eyo neŋŋamba naye omukyala naye tankalubiriza nemulaga nemugaa kino nambuuza ekibuuzo bwe twali nga tusula mu kazigo kamu katonda wagenda kati okutuuka kwekyo kwezo sente ezaafa konze nedda naŋŋamba nti kati kola bwoti beerawo oddemu osabe katonda gw'osaba ajja tulokola eyatulokola luli ajja kutujjukira era ajja kutuyamba nenyumizaako manyi tulina ekyoto ewaka ne bato bange bamulongo waswa nabato bange balongo nabo mukama abampera omukiza bankolamu nnyo omulimu mulongo waswa ne mulongo kato ne baŋŋamba nti naye mulongo waswa naŋŋamba naloose ekirooto nga mukama ŋŋamba ogende kata kubanga katonda waali kata aganya okuyambira wano nentyamu kubanga katonda nali mpuliddeko eddoboozi lye nentyamu neŋŋamba tukole ki ne baŋŋamba lwaki tetusaba netugenda mu kasenge kaffe mwe tusabira ne tukwatagana emikono twali 3 mu nnyumba omwo kakati bwe tutokota essaala ne tusaba ekyamazima nali siwulirangako katonda ng'ayogera eddoboozi lyennyini twasabira essaawa nga nnamba mu kusaba kwe nali nsaba kusaba kuli okw'obulumi zijjukira emirembe gye mbaddemu sente zonna zigenze kati simanyi kyakukola ŋŋanya ogende kati nkole ekinfwe kati nga ndi mu kusaba nkaaba bukaabi wabula awo wennyini eddoboozi nali ŋŋamba nga mmanyi ne bano baliwulira nti nakutuma ettirinyi onkolera omulimu naye wakolamu bibi wabala sente so nga ettirinyi eri waliwo omukyala yagamba manyi crusade concert eri yafuuka crusade ngoma n'abulira enjiri nakyogerako wano naye omukyala oli bwe yaŋŋamba nga nsabira abantu nti bw'obadde osabira abantu katonda ŋŋambye nti ekyo kye wazze okukola wazze kusabira abantu sikusoloza ku mulyango omukyala navuma muvume kubanga nalina obusungu bwa sente ziweddewo yes neŋŋamba kati abatono naye n'abalokole beeraguza nabo kati nentuuka eno mu kaseera ako eddoboozi liddamu liŋŋamba nakutuma naye wanjeemera kati ddayo ku leediyo eyo yennyini obuulire abantu bange enjiri gye yakutuma oyo n'okola ebibyo akuzaayo naddayo ku leediyo oba gwali mwezi ki naddayo ku leediyo kubanga naye simanyi kyakukola bwe batuma okugenda ku leediyo sirinaawo n'ekikumi nenze bali mu kuŋŋamba ŋŋendewa ku leediyo nze nakubira maneja wa leediyo simu kubanga nali muyimbi nga mumanyi musindiikira ennyimba zange amanyidde mu kyakuyimba ku lutu eno mukubira essimu mugamba njagala kujja buulira njiri naye nga mu nnyumba siinamu yadde n'ekikumi naŋŋamba jangu neŋŋenda ekyamazima bwe nafunayo mu wiiki eyo gye nagenderamu emitwalo egyo 5 nenfuna ne transport we natuuka nze ze nakubawo ku menzi ezo sente ne bampa emyezi 3 ku mitwalo 5 ne tukola gundi ya myezi 3 gijanga obuulire ojja kusasula buulire gwamanyi buulira nentandika obuulira nga bampadde ku Lwokubiri okuva essaawa 2 ez'ekiro paka ssaawa 3 ssaawa nnamba ku Lwokusatu ne bampa ssaawa 6 ez'emisana mpaka 7 nembuulira enjiri nempulira obujulizi nembuulira ensumulula omuliro ku leediyo neŋŋamba naye njagala okugamba mu ddoboozi lino katonda yaŋŋamba ngenda kusasulira amabanja bw'onookola ekintu ekyo amabanja agaali gandi obubi gagenze gaggwawo mpola era bwe ntunula nga bwe gaali ssaawa zino ne kwota tekyawera eyali agenda ekkata
okolosa sulama yes mukasera ke kamu omanyi Katonda ono bwabanga anakutuma nze ndabye Katonda olw'ekisaache abantu bangi baliyo nga tebannezuula nga tebamanyi tamanyi kiche ninakola naye nga muweereza naye nga ye impewo gyefuwa gyakola jadda nze ekisa kya Katonda kinyambira ku radio okuzuula ekiri munze munda nti kisingawo ko kukuyimba kakati bwe mbuulira enjiri nawuliranga ebintu bye mbadde mpulirira ku balala nga bankubira amasimu wadde osaba nengwa mu bikopo yes obujulizi netandika obbula abakabamu ne bapita mu maka nali nfa ku olwo naye nakuwulira ku radio nga ne Mukama ebintu bino nga nzasaba nga nange ndabanga oba bano abali mu kunnimba naye nga byakoleddwa kati ebintu ebyo byandeetera okwekkiririzaamu ne ŋŋamba kitegeeza Katonda asobola okunkozesa yes ne ŋŋamba kitegeeza Katonda alina level kwasobola okunteeka ne mbaako kyenkola ekisingawo ku kino nze kye mbadde mmanyi era mukyala wange namuwasanga twali tetuli balokole yes mukyala wange bwe mala okumuwasa tutambudde ebbanga ddene era nteeseteese Mukama yaŋŋambye omukyala muteekeko akaweta yes naye ngenda kuba nalongera abantu bajje era empeta omukyala ngenda kumwanjula nga olusooka mu gwokusatu nga lumu mu gwokusatu guno mwaka yes azompita kamera tujja kuzita then embaga ebeerewo nga 3 ogwokusatu wali ku Victoria Church emukono mukame yes omusumba Mawanda bale nga 3 ogwokusatu yes je ngenda mwambaza kama tulaze ekisa nalo bempeta ate kyewuunyisa namuwaddeyo chance mukyala wange mutendereza ku church namuwaddeyo twakoze praise nnungi naye twakoze naye oluyimba baluyita Mwoyo wa Kibomba lulimu olugwere lusoga n'oluganda ojja duleeta era katika basooke batambuze akayimba kano yandaga ekisa mutambuze kano kuleete kali kalimu omukwano kubanga twakayimba tulina omukwano ne Naalongo kati bwe tukaleeta kajaze kajja kusaanika ekisa kya Katonda kati basooke batambuze akayimba kano abantu basabe bakatambuze nsaba na buli muntu yenna kansooke nakubeebaza ab'emikwano na buli muntu yenna atudde mu luyimba lwange lwe bayita yandaga ekisa oluli ku TikTok tabitya Yoram yandaga ekisa ne ku YouTube kwe luli tabitya Yoram era ku YouTube lundi guli nayo neyita Tatalaze era abasinga obungi bakyampita Tatalaze naye Mukama yaŋŋana obujulizi babuulira yes naye kati nze tabitya Yoram na buli muntu yenna atudde mu luyimba lwange nkwebazaako ensusso Mukama akumpeera omukisa era okoze kyamaanyi okwongerayo obuweereza bwa Katonda obadde muweereza munnange era mbasaba abadde tannaluwulira abadde tannalutegeera kubanga lwakafuluma genda onoonye erinnya tabitya Yoram olabe oluyimba lwe bayita yandaga ekisa nawana tugenda tubateera so kujja ku Lesiro Hope n'oludownloadinga n'olutambuza teruliko kugamba nti ate ekisooka bampadde ofa okulukola ekyokubiri okuluyiiya Mukama ye yalumpa kati mu lutambuze wonna era ne wano mukulu Jamiro agenda kuluteekayo mujja bamulaba so tulwongereyongere paka nina ennyimba endala nyingi ez'okusinza wali ennyimba oluyimba lwe nabasuubiza lwe bayita Ndimulaba nalwo lukyali mu studio luno we lugirira luti nga tuleeta olulala so Mukama abawo mukisa nga mwongerayo obubaka obwo paka ku muntu abadde tannategeera nti ekisa kya Katonda kyekituyamba yes Mukama abawo mukisa naye ajja baweza ekisa kya Katonda weekiri ekimala so Naalongo nkutumidde nnyo webale kunjagala webale kunkuuma paka kati manyi twayagala tuli bwana buto bangi bayogeranga ne bagamba naye kati abo banaamalako
omwana n'omwana bagenda kuzaala omwana naye mazima nfuuse musajja Nalongo afuuse mukazi kamanya tugenda kukola tuyafunayo olunaku wikejja ojja otuwa olugendo lwo ne Nalongo wabula mujje naye tuwa olugendo lwammwe mumalirize nga muyita abantu bajje balabe ku kisa kya Katonda kyakoze mu bulamu bwammwe kale obadde mulabi bulungi owa Daily Still Hope to AJ Media Tish TV ne Testimony TV mwebale kubanga ate mutugoberera oyo bamise mukulu Jolam akubulidde ekisa mwabadde bamugoberera okuva emabega osobola okutegeera kyayogerako so tugenda mukomyawo atuwa olugendo lwe abaana abatandu go bafuna bayise mu bingi ebisoomooza era batuukidde wano okubanga bagenda okusamba kadaali si byangu waliwo abalina ssente naye ng'ebyo baagaana naye nga buli ssente agirina niwagamba tayagala musonderako naye nga byakola ki byagaana Mukama nawe agenda kulaga ekisa mbeera yonna gy'oyitamu mwekwate ekisa ekikuwaniridde okuva ku 0 nga wakazaalibwa paka kati Katonda tasobola kukuumira bwerere gy'emyaka gyonna gy'olina alina pulaani nnungi gye muli tubagala nnyo mbeere bulungi ate era mweraba